omulimu gwa National Unity Platform Elections Management Committee gwakoleddwa mu bulambulukufu obusinga okuba obw'enjawulo. Abantu badde nzijja bategeeza naye nga baganya okukimanya tosobola okuyita ennyo paper 1 naye ate n'ogwa paper 2 n'ogwa paper 3 tegeeza nti oba oyise naye twakutte paper 1 paper 2 paper 3 paper zonna tuzigatta. Omuntu yasinze kituufu nnyo waliwo omuntu gwosobola okulaba nga mutuufu mweri paper muka naye ati mweri paper eddako ati nekiba kibi nnyo nada paper ya ground ati yadde etwala 60%. Bantu baseka bali beddu kitegeera ti paper ya ground etwala 60%. Abantu bangi yabaleetedde problemu ey'amaanyi ate eri tekiriko ng'etwala 40%. Gweza obanga oli mulungi nnyo mu paper eri ya 40%. Endowooza nti ekyo ekinyonnyola lwaki kyali bwe. Naye ekyokubiri sirowooza nti waliwo omuntu asaanye okunyiiga kubanga abantu bonna abamu badde ba members ba parliament, abalala bareteyiniza sitisi zaabwe, abalala baziruzinze. Naye bwebanga badde MP owa NUP n'oluzinga seat kubanga we bali abaluzinze, oteekwa kusooka kwebaza period party gyekuwadde to serve it. Ndowooza omuntu ali sivu ky'oteekwa okukola. Ekyokubiri twabagambye kuno okwesimbawo si kufa na kuwona. Wemba nga muli munda mu kibiina nga mukanya ne philosophy n'ebyo gy'ekibiina kiza mulina kutambula n'ego kubanga n'ego bakuwadde si mugwira munnakibiina oyo gwe tuwadde munnakibiina ate buli omu alinako ensonga naye nti average mark aba yakusinze. So nze ndowooza tukakkane tukize n'okusalawo kw'ekibiina kuno tutambulire wamu birijja kuba bulungi. So nze waliwo obuzibu bwonna kale ensonga yaffe esinga okuba enkulu kulwanyisa nnakyemalira. Abalina okwemulugunya balina kukola batya? Twaddewo nti twaddewo akakiiko omuntu yenna alina okwemulugunya kubanga bibeeramu toyinza kunyigiriza munno omuggyako eddembe n'eddembe ly'okujulira. Twataddewo akakiiko k'abantu basatu akakulira National Organizing Secretary wa Party Dr. Kanabi. Era olunaku olwaleero twakwadde ennaku 2 olunaku olwaleero n'olwenkya buli alina okwemulugunya kwonna ku rizaasi nga bwe zaafulumye oli wa ddembe okudduka n'ogenda ekabule n'oteekayo okwemulugunyako olwaleero n'enkya. Ero naye olunaku lw'enkya tujja kuggalawo okurisiivinga abeemulugunya kabinira n'abayemulugunya ensonga zijja kuwulirwa kuba tomanya weza okuba omuntu alina ensonga ey'enjawulo nga ddala etegeerekeka tujja giwuliriza. Kati abateeka ddala NUP erese enkola etabangawo wano mu Uganda abaludde mu byobufuzi. Nkola ya bunkenke era bw'obanga oyinamu ebirwadde oyinza okufa boge mazima. Bw'obanga oyinamu ekirwadde kyonna ku process gye tuyiseemu oyinza okufa. Mujjukire gye twatandikira ground survey tosobola kumanya bazze batya. Bw'oyogera n'abakulu mu kibiina buli omu akugamba genda otereeze kola mu bantu beerayo kola timu ejja kujja tomanya lwejja tomanya baani bazze obwo bunkenke bw'amaanyi. Ne tugenda mu vetting. Nze omu ku bakola ne Mwami Ssebuufu John Mary mbeera naye nga tukola emirimu kuba tukola emirimu gye gimu naye amazima Ssebuufu yambuuza ebibuuzo pano eddakiika emu eyasooka ekituufu nakankanamuku naye oluvannyuma neneekwatakwata nentandika okuddamu ebibuuzo. Kati ate olunaku efuluma ddi tefuluma twagenza okulaba pulezidenti agamba akawungeezi tulina akawungeezi saawa emu saawa 2 ku saawa 3 mwena mwakirabe ku mukutu gwe batusuubiza bataddeko loading n'amala eddakiika ngaana loading olinda list. Amazima ga Katonda oba n'ekirwadde obadde osobola okufa naye kisinga okuba ekirungi nti kikulu nnyo abantu okutegeera nti kaadi saafuna ya bwereere. Nayitira ddala ku bunkenke gwe ngenda constituency gye ngendamu erimu Dr. Kagabo Bukoto South Erwengo District bamuwa tiketi tiyagibalamu kitiibwa n'agisuulaawo. Ndowooza lwakuba ayinza okuba teyayita mu process n'obunkenke abalala bwe bayiseemu naye nze ategedde obunkenke nga sinaba na kugenda mbalonzi. Amazima ga Katonda kaadi ngenda kugikwata bulungi ngenda kweyisa bulungi ate nsuubira n'abalala bonna. Kikulu nnyo ekibiina okusunsula n'okutestinga abakulembeze abagenda okikiikirira ku mitendera gyonna. Ndowooza credit njiwa National Unity Platform newankubadde teri friendly kufa abaagala okwesimbawo teri friendly at all
kubanga ekuyisa mbunkenke ekuteeka ku pressure eyinza n'okuzirikana okola ki n'ofa naye nze nkreditinga pate okuteekawo obupimo obwo okulaba nga batusunsula tusobole okulaba nga tujja mu bakandidates abalungi naye enkola egyowaana eri abagikubamu ebituli teri fair teri we don't know how we performed obagamba ki abagikubamu ebituli era ebiseera ebisinga beba batafunye kaadi nange obunafu bwayo mbukubuulidde nti ekukeeping ekutwala ku pressure yinza okutta omuntu naye tusuubira nti buli muntu yandibadde musanyufu eri process yonna ate era n'ekyokubiri ne bwebanga process nnungi tesobola kubeera 100% ebaako percentage weekola ki weekoma ekyokubiri NUP egibenchmarkinze mulundi gukola ki gusooka kirowoozebwe tunaatambulira mu myaka egigenda giddako n'ebibiina ebigenda bijja ne ba political leaders abagenda bajja bayinza okubenchmarkinga ne bagitereeza bulungi nnyo ne tugenda ne tufunamu process ennungi naye otherwise ekisinga okuba ekinyusi mu kyo buli mukulembeze agenda mukulembeze ateekeddwa okuvetingibwa ateekeddwa okuyisibwamu mu kakuŋŋunta ak'abantu n'ak'ekibiina kati obumulumulu obwo obwogerwako obutonotono olwokuba nti egenda etandika butandisi ndowooza bwe bunaagonjoolebwa abali babagenda mu maaso nayo